Ekisooka atasima ebula ajwa nze njala kwebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga President Museveni nti yewe omutuukirira oyinza okulowooza nti aluddewo naye teyeerabira ate asonyiwa. Njala okumwebaza President okubeera n'omutima ogusonyiwa. President buyampa obwa minisita namanya ebizibu by'abantu bangi bankubira nga kuliko ne sipiika yangamba omukulimo gwe tukuwadde gwe nga minisita abavubuka lwanirira abavubuka okusingira ddala Olivia Lutaaya ayina omwana omuto ave mu komera neyama nga ndi ku house ne mbagamba bampe list wala ne banjerega nti erinnya lye bampita gundi oba yampita linnya Kimwami Ssenyonyi, Right Honorable Ssenyonyi, leader of government chief whip, oppositional chief whip, leader of opposition. So wangamba nti erinnya lye yampita nze safaayo agamba no problem. So netugenda mu maaso strategically ne supportingako abaana bano kulaba nti trials zaabwe zibeera bazimaliriza ntyo okuwoza omulamuzi awulira ensonga zaabwe olwa batalina misango oba balina emisango beetonde babasalire then kubanga president obuyinza bumuweebwa okusonyiwa abasibe asonyiwa abo abamaze okusalirwa oba tonasalirwa tasobola kukola ki kukusonyiwa kubanga constitution temukkiriza kujjako oba oyagala bakute ogenda n'osaba bbeeyi so basabye ebbeeyi emirundi egiwera nga tebalina babeeyimirira nga bakulembeze bwabwe aba NUP ng'ebyokubeeyimira tebabiriko nga babagamba mugume tuli ku mulamwa saawa yonna tutwala entebe of which entebe batwala ya plastic etasobola nakutuuza abantu babiri gye batwala so nze ne mbagamba abaana bano nti nze nga mu minisita wammwe mukkirize mumuze emisango alina emisango akkiriza atakkiriza nti alina musango asigaleyo mukomera awuze naye so ne babawozesa ne bagamba nti bakola emisango era kooti ne basalira buli omu ekibonerezo kye okusinziira ku musango gwe yaza kwati bwe mala obasalira ne baddamu ne bampandikira ne bagamba honorable minister bagamba ogenda tuyamba naye ate batusalidde baana baffe balina okudda ku ssomero tulina ku ssekukkulu waka ne mbagamba kati mugenda kulira ssekukkulu waka kampandikira omukulembeze era bayita mu akulira prison kanoni byabasheija Dr. byabasheija ne bayita baluwa endala ne bagiwereza CDF General Muhoozi. So General Muhoozi naye nampandikira n'angamba bano abaana bali wansi wa ministry yo mbadde nsaba abaana abo okole ki olabe nti bafuna muzeeyi abasonyiwe so ne tuwandikira muzeeyi with support of CDF muzeeyi n'agamba abaana abasonyiye olunaku lwaleero abaana 19 abalala bakyaliyo naye n'abakyaliyo mwena abagala okubayamba nja kusigala nga mbayamba ofisi yange enzigule mumanye amateeka muyite embaloya bammwe muwandikire Commissioner General Prison afawadinge ebaluwa wange nange njiweereza owa president musabe nga minisita wammwe so sisobola kulemererwa kuteebaza mwami Museveni okubeera n'omutima ogusonyiwa ate n'omutima omulungi ogwagala abaana ba Uganda regardless of their political affiliation. Njagala kubategeeza nti wenagenda okulayira mu State House nagenda n'omuvuka gwe bayita Ali Katerega owa Nobu. Ali Katerega abanobu bamuvuma ne mukulembeze waabwe kya president waabwe muganda wange Kyagulanyi Bobi Wine yamuvuma namugamba tategeera kikebe manya bintu bingi byali bingi naye Katerega njala mwebaza nnyo kubanga yaleeta okusaba kw'abo abaana era njala kwebaza president nti kulo okugatta eggwanga lyaffe tusigale nga tusonyiwa bano abantu ababakkiriza ensobi zaabwe tubasonyiwe tubarehabilitating nabo beetabe mu PDM mu myuga bafune sente mu byalo byabwe miruka njala kukubiriza abavubuka mwenna gye muli gye musinzidde mwewala okuyingira mu byobufuzi ebitabagattako mumala obudde bwammwe bw'obuvubuka nga munoonya sente nga we nali nze nfuuka minisita oba obyobufuzi nga nina emyaka 45 naye nga nze mbadde ndi Ssaabavulu era Ssaabavulu kyasigalawo lwebangamba nti gwe tukuwaddeyo omwaka gumu gwe gusigaddeyo wumula nja kwebaza njagamba nabuyingira mu byafaayo naliko minisita oba naliko RDC nze ndiredde okukolera bakama bange oba Furufigo oba mukama wange Buchaman oba mukama wange Kusaasira ndiredde kubakolera wansi waabwe bwe babanga Katonda abalonzi naye mwewale nnyo okukolera bannabyabufuzi kubanga babaagala bakozesanga ATM bwe mukoze emisango nga bagenda mu bazungu basaba ssente ez'okusasula balooya n'okulabirira famire naye famire ogirabirira ng'ogiwa omutwalo omwezi
nali awo juzi nenda ba list ya National Unity Platform ngewa abasibe family z'abasibe omutwalo gumu 1308 zigula kisukali wa senemeka amafuta gatado bagambe kati sente zirabira omuntu nenga bo bajeyo milioni na milioni za sente yo mu bazungu so mwewalo okukolera bana byafuzi obukolagana ebintu byofuzi ebitabagatako mukole n'amaanyi mufune sente ate mwabali ku mitimbagano mulekerawo okuvuma omukulembeze w'eggwanga famire ye baminisita baani weovuma abantu ndabye obuvuka wona obadde kutuvuma bagenze bakwatakamu kukamu kati buli kamu bagenze bakasalira waloke bawadde emyaka 7 waliwo emyaka 4 waliwo emyaka emeka kati n'obwo nabo gwekube mu kifuba olwo ne abaana abato ababuzibwa nga payasi we naye namubuulirira juzi ne mugamba dde yasome mulenzi yazaalibwa mulenzi constitution ya Uganda etugamba omwana omulenzi abeera muki tosobola kubeera mulenzi ate n'ofuka muwala nga ate birth certificate egamba oli mulenzi so namugamba alekerawo okwambala ebiteeteeyo okwambala engato okwambala lipstick namugamba ngenda kumukwata muteke mu kkomera oba mu kifo we tuteerereza abaana abonoonese nagamba minisita sigenda kiddamu era neneyama okumuweerera nja kumuweerera so bannayuganda abavubuka mukozese obudde bwammwe ku mitimbagano nga munoonya mutunda bintu byammwe si kujolonga President Museveni oba famire yo abakulembeze ba Uganda oba n'abantu bobeera nabo mu kyalo mulekerawo okwagala likes bwe bakusiba ojja kubeerayo emyaka 6 tonkubira simu gwe abadde avuma abantu sijja kuyamba niba nabo ebyobufuzi nja kubayamba kubanga amanyi okubeera mu byobufuzi bakubuzaabuza nange nabuzaabuzibwako so nja kusigala nga mbagolola nga mbajjayo mpola mpola nga tukolerawo